ntandike wali watera okunyiga wano Shafiki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد baganda bange nsijukira bulungi nnyo era nkakasa nti twayogera ku kya covid nimbagamba nti mbeegayiridde nnyo siri munna bizinensi nnyo sibimanyi nnyo eby'essente sibyogerera nnyo naye mbasaba kino mukitwale nti wadde nkyogedde kibanyize naye nga kyekituufu okubyogerako nabagamba nti faaza agatta abakyala n'abaami talina mukazi naye n'agatta ne Allah yatondera abakyala ate ye teyatondayo uweera tamulina kati omuntu okwogera ku kintu sitteeka nti abeere nakyo kati kyengenda okwogerako temumbuuza gwogenda kukola otya gundi agenda kukola atya wabula mbeegayiridde nabagamba ti mutempalinga bizinensi ezi zammwe kugamba nti bizinensi eno eremye okumpanirira ng'ogijajingira ku kintu naawe kyolaba nga bukyozaalibwa tikibeerangawo kakati wagipimira otya ku kintu ekitaliiwo kubanga teri kuffe yali apimyeko nti nyinza okumala emyezi 6 nga ndi waka nga sikola ekyo kisuubirwa ku mwana atandika okunoonya omulimo naye omuntu anoonyedde omulimo ng'alina omulimo ogugwe leka kwanoonya eyava ku ddaala erinoonya nassaawo omulimo nga gugwe nga investment yiye n'agiteekamu billions and billions tasuubirangako nti luli kyenkya n'atunuulira bizinensi ye ng'emaze omwaka mulamba tekola oba half a year kati nyingi nnyo ezimaze half a year buli alina essomero alitunuulira buli alina university agitunuulira nti a half a year my business is not working kati ekitegeeza measures ez'okupima bizinensi yo nti esobola efairinze obutakulabirira sokoleko okugipimirako olw'ensonga voltage zabadde nki nene ezaguno omusiiba zabadde nki nene kakati saagala mutempalinga bizinensi ezi zammwe oga nti njikyuse nkolebo nti terezaamu byolaba nga bikyami naye togizanyirako oyinza okwagala okugijjawo yonna ate nosanga obuki nosanga obuzibu kakati baganda bange kyengenda okwogerako kyo kati ky'abantu ekyo nakyogerako kyotetempalinga bizinensi mbeegayiridde temutempalinga bantu bammwe tewabeerawo muisiraamu n'atali muisiraamu eno gyafuula examination gyalamulirako mukyala we nti yagudde nti alemeddwa okugumiikiriza gyalamulirako omwami nti yagudde wabula mbeegayiridde buli omu ategeere era buli omu alabe nti abantu abaali balina okukola emirimu egyabwe tebaagikola bulungi kaakati ogenda ku blamingani gwe naawe wennyini tewakola mulimu gugwo ne gundi teyakola gugwe kati ekitegeeza ffenna tuli mu blame kyekiri kinabaga nti buli omu asonyiwaani buli omu asonyiwe munne details ekyo nti issue ya covid twaswadde lumu kakati oblamingani kati bwobanga tiwali blame gyogenda kugisaako mbasaba temutempalinga nti kukyusa noga nti omukyalo ono yambonyaabonyezza nnyo mu covid omwami ono yambonyaabonyezza nnyo mu covid kankyuseeko nnoonya omusajja omulala ogenda kufumbirwa mwana wo
gwogenda okufumbirwa. Nze bw'olaba nga nze nnoonya omukazi mu covid, gundi bw'aba yanoonya omukazi mu covid, gundi bw'aba anoonya omusajja mu covid, jadduse bamudduse kubanga teyayisiza munne bulungi mu covid. Akati ebbanga ly'omalanga ogamba nti otempalinga omukyala oba omukyala atempalinga omwami, mugenda kwonoona buli omu akwatibwe abaana ekisa. Kaakati tuddeyo tumanye nti twakola ensobi eriwa, nti abasajja abasinga tetwabuulirirwa. Era mukimanye abasajja bangi tuli bakojja. Njagala mumbuulireyo bameka abatuuza batabani baabwe nga bagenda kuwasa, omwana wa mwannyina agenda kuwasa, bakojja bameka abakola omulimu gwe bateekwa okukola okubuulirira abaana abalenzi. Kati abaana abalenzi tetwabuulirirwa nti abakyala bwe babeera, nti bwe batyo. Ati bulijjo olaba tebabikola, gw'olaba akomyewo nga yeebase akooye, yavumye dda baavumye ku mulimu. Temulaba abakyala bayomba ku mirimu, kati avaayo ng'akooye. Akati olwaleero tagenda ku mulimu kuyombesa sambodde, ng'ate alina okuyomba paati ku layifu ye. Katonda yamutonda ng'omukyala ayomba. Mbabuulire baganda bange, kyebayita omukyala kiyomba, kyebayita omukyala kivuma, kyebayita omukyala kyekyawa mangu. Kubanga omukyala ng'omukyala Katonda yamutonda, bw'abeera nga ali mu nnomo layifu ye ayogera ebigambo 5,000 buli lunaku. Ebiseera ebisinga bannasayikologi abamu batuga nti ayogera 4 naye giri 5. Kaakati ate omwami nomale ayogera ebigambo 10,000 life eri nnomo. Akati ebiseera ebisinga omukyala ebigambo bino ebisigaddewo percentage ennene yabadde ajoogera ne banne gy'akolera. Bwe kuba kuvuma n'avuma bali, bw'abanga boosi n'avuma abakozi, bw'abanga akola n'avuma b'akola nabo. Era mubalaba abakyala abavumagana ne bannaabwe, ne bavuma abasajja be bakola nabo, ne bavuma abantu ku mirimu. Kati bw'aba musomesa n'avuma ku baana. Kaakati ebyo byonna byaweddewo, wallahi ng'alina kuvuma ggwe n'abaana bo. Ebivuma abiteekewo. Era bw'owulira nga kojja akugambe, bakojja mugambe abaana, nammwe baseeka mbasaba lilla mubuulirire abantu. Buli agenda okuwasa agenda abuuze seekawo ow'oku kitundu nti owaaye tulina obuzibu, tetutera kubuulirirwa nga tugenda kuwasa. Seeka mbuulira sayikoloje w'abakyala atambula atya. Mubuuze ku bantu abakulu, sayikoloje w'abakyala atambula atya. Sayikoloje w'abakyala okuvuma n'okwekanasa tabulamu. Kubanga omukyala obwongo bwe bwogera ebigambo bingi. Kati ebigambo ebingi ebyo tebiyinza kubeera nga byonna birungi. Bwe bibeera nga si birungi, kati gwe talina baana bangi waka, alina abaana 2. Ennaku zino muzaala obwana 2, 3, 4, 5, 6. Akati obwana butono, kati naawe alina kuteekako. Ate naawe gwenyini yakuyita fastiboni ng'olaba. Era bamubuuza fastiboni waali atya. Kakati gwakuvuma ng'avuma fastiboni, gwe mwana we nga bw'omanyi fastiboni abona ewaka, yasiba embuzi, ye mukulu yaleera banne, yaleeta amazzi, yakolaki. Kakati gwe fastiboni firit kiriza kye bayita omukazi nti kivuma. Wabula abakyala sibawana ni mugende muvume, ojja kuvuma atavumika oddeyo nga bakubya amanyi. Ekitu bakubya amanyi ogavuddemu. Kakati wabula kyenjagala abasajja mmwe mumanye kyendiko ky'abasajja. Sigende abakyala bagende bavume. Wabula kati nze mbuulirira abakyala nga bw'ogamba nti owaayi waliwo ogenda waliwo omulalu. Sigendi abakyala balalu, wabula omuntu omuga nti gyogenda waliwo ABCD. Kati tetwafuna kubuulirirwa mu bakojja abaffe nti abakyala bavuma. Ffe tuyine amampaati naddala abavubuka, nze anvuma ntya bagenda kukuvuma. Era bw'owulira nga toyagala kuvuma towasa. Kaakati bangi baali tebavumwa kubanga tebasiibawo. Osanga akooye na aveeri nga yavumye dda baavumye. Kubanga ffenna tutunuulira waliwo omukyala gw'olaba mu kibuga obanga ali mu ofiisi obanga aliwa n'akuvuma wallahi l'azim ng'akuvumira bwerere.
toyina ky'omukoze n'omusanga ng'avuma abantu ng'avuma buli kiramu omuntu agenda ku laadiyo n'avuma abantu n'omugati obusungu yabugjeewo n'avuma ali ku laadiyo omuntu n'ayingira ku kituuti mu muzikiti wallahi n'avuma n'okati oyo obusungu yabugjeewa envuma gy'avuma ng'alabika wali wamukubye ninga wallahi teri amukubye teri ayo n'amala n'okusekamu n'aseka obudde ndowooza ni omusajja anyiize noga nti ono avuma ne kumbaga nga tuva na kulya obudde wali tulya ffenna tuseka bituuse ekyokuba nti tayimu ye y'okwogera etuuse n'ayimirira n'avuma buli kiramu n'ogamba nti oyo obusanga abugjeewa kati n'oyo mu nsi gy'ali avuma bw'ati kati by nature abakyala abasinga bavuma era kyova olaba ne nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali atugaana okukolomera abaana baffe yasinga essira kulissa ku bakyala nti abakyala temukolomeranga abaana bammwe kubanga omukyala avuma omwana n'amuvuma buli kamu n'amukolemera ng'alinga atali wuwe n'amuvuma ebitavumika byonna ng'avuma mwana we akati gwe fastboard kali akaana akaliwo kato ne bwakavuma tikajja kuwulira tikajja kutegeera kati n'avuma muggwe baganda bange n'abasooka baabavuma Abu Musa al-Ash'ari sahaba mulamba nga n'amuvuma sahaba Abu Musa al-Ash'ari yalina mukyala we yamuvuma ebivumo ne bimutuuka ku ggumba Abu Musa al-Ash'ari n'atuuka n'okuva e Yamani ajje Madiina awaabire mukyala we wa Umaru Abu Musa sahaba yali asinga ne basahaba bonna okubeera n'eddoboozi eddunzi mu umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'asoma Qur'ani n'endogoyi ne zikola ki ne zizina n'endogoyi ne zizikira yasomanga Qur'ani n'ebinyonyi ne biyimirira mu bbanga naye ebyo byonna omukyala teyabirabanga hadi nga gowooza oli imaamu ku kitundu gwamiiri tomanyina kusoma osoma yenkana abudu iyaka naabudu omusoma yenkana abudu gowooza omukazi namuwasa ku muzikiti namujja mu batabuligi namujja mu basalafu simanyi namujja wa tavuma ng'olowooza nti eddiini gy'alina esinga y'abasahaba Abu Musa al-Ash'ari baamuvuma nga ambasada mulamba omukazi nga tamulaba mu ambasada n'amuvuma n'amuwa ne risiiti n'ava e Yamani aleetera Umaru risiiti nti omukazi anvumye la ilaha illallah atuuka ewa Umaru ewaka teyakonkona na konkona agenda okusanga ng'omukyala wa Umaru kyakola Umaru enkoko ekikola baana baayo kakati gwani goli amiru wa mizikiti ebiri toyagala bakuvume oli yali amiru wansi yonna mukyala wa muvuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abu Musa al-Ash'ari nasala waddukaddeyo Umaru n'amulengera naga nti atona ze wange n'atayingirani agenda okumulengera nga nadduka n'amugoba n'amukwana muga nti sigwa Abu Musa nti sebo nti kiki Yamani ovudde naga nti nvudde Yamani nzize nga kyenzo okubuuza ansanjifunyi namuga kiki namuga nti ekyanzija owange omukazi anvuma oli sahaba wa nabbi la ilaha illallah envuma gyanvumamu sinsiramu namugana ye bwe ntuuse ewuwo mpuliriza mukazi wo kyakukola ng'ate kisinga owange kyankola nensalawo nzireyo nga sirina kye neetaaga kukubuuza nti wadde kuwaaba era muvuddeko Umaru n'amugamba nti Abu Musa ekyo kyokka kye kikujja Yamani nga batuvumye n'amugamba nti oyo mukazi gw'olaba akuvuma yakufumbira emmere yakwoleza engoye yasitula abaana bo mu lubuto emyezi 9 bwekuba kuvuma buleka avume byakoze ebirungi bingi hadi gwe olwaleero bw'olabanga ebirungi by'omukazi tobiraba akuvuma ogulira abaana b'emmere weebaze Katonda kubanga n'abaana babo yali kuvuma nga akugamba nti weepankapanka noono omwana si wuwo hadi waba akuvuma nga akusaba mmere y'abaana bo thank God kati kyenjagala mumanye bamaseeka baffe mutuyambe mutusomese mu mizikiti nti waliyo abantu abavumanga Katonda bwe yabatonda
ng'emimwa gyabwe givuma be bakyala. Hakati tugenda okukiyingiramu nga tutegedde nti gwendeeta muki muvumi. Bw'atakuvuma nga weebaza Katonda, bw'akuvuma tokisanga nga kiki nga kipya. Omukyala akuvuma nga ebivumo baakuvuma si bibyo, mwana ye yamunyizizza n'asalawo avumegwe. Bantu bangi bakola ebikyamu n'akussaako obusungu obutali bubwo. Era nga mulaba nti kati abaana bafiira mu busungu bw'abazadde ababiri. Abaana basafarinze nnyo ewaka, bakubwa taata n'akuba naye nga ye alaba akuba mukyala, kumba gwakuba mwana we. Ayagadde kubonereza mukyala, wallahi akubamu mwana psychologically. N'omusajja n'akwata omwana n'amukuba naye nga ayagadde kukubaani mukyala. Kati anoonya ekinaalumya munne kyakola. Naye baganda bange, bw'oba oyagala owulira omukyala ng'oyagala nnyo kuba ekisenge omukazi, kuba ennyumba y'omusajja, tokuba baana be. Nawe bw'owulira ng'oyagala kukuba, genda okwate engoye omukazi eyeegulira ozikube, ate todda ku mwana wo kumukola ki? Kumukuba. Omwana we ajja kukyawo, talikula n'omugamba nti mwana wange ekyakunkubya nayagala kubonereza maama wo, nti mwana wange ekyankunvumya nali nvuma taatawo. Wallahi omwana tajja bitegeera era tajja kuwa that excuse, wabula ajja kutamwa n'ewaka atamwewo, taata wa boggo, taata avuma, maama avuma, taata akuba, maama akuba. Kakati njagadde kubagamba nti mbeegayiridde bakojja, muddeyo mukole emirimu egyammwe, mubuulire abavubuka, mubuulire abaana, mubuulire abaana bammwe nga bagenda okuwasa nti mwana wange, nammwe abasajja n'abakyala, mutabani wo bw'aba akuze ng'olaba agenda kuwasa, mutwaleko ewakojjaawe ayogerekooko naye, amubuulire embeera z'abakyala nti bavuma. Temukyusa bakyala nti kubanga ono yakuvumye nnyo mu COVID ngenda kunoonyaayo omukyala omulala. Thank God ono yakuvumye buvumi, oyinza okunoonya ali kutta. Kakati abaami temukyusa bakyala wadde kugamba nti ono omukyala antamye, why yanvumye mu COVID. Gwatayagala kuvuma wasizaaki bavuma. Nabbi sallallahu alaihi wasallam abakyala be bamuddangamu era bajeemanga ng'abantu nga nti kino sijja kikola. Wallahi ne bagaana nti kino Rasulullah kasaba ategeeranga nti si bubaka, wabula kino akyagadde nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Bagaananga okusinziira ku famirizi zaabwe ne gye bava. Tolowooza nti Nabbi bwe yali alagiranga Khadija okukola ekintu yamulagiranga nga bwe yalagiranga Ummu Salama. La, yamanyanga Khadija binyonkondo, bwe yamulagiranga kati si bw'alagira wadde tiyabeerako n'abakyala na Khadija n'abakyala balala. Naye kyejagala ogamba nti mu rigimu ya Khadija endagira gye yamulagirangamu si ye yalagirangamu Ummu Salama wadde Aisha, yali ndala. Don't go far. Nabo bennyini batuukanga ne beetunulamu ne bagaa nti ya Rasulullah ekyo sijja kikola, ekyo ŋŋaanye, bwe butaba bubaka ekyo ŋŋaanye. Kambawo kyokulabirako, Nabbi yalina omwana gw'ayagala ennyo Usaama radiyallahu anhu. Usaama yali mwana muto, bamuwanga wa myaka 10, n'akulira mu maka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam era n'amuweereza emyaka 10. Naye Usaama ngo bw'omanyi omwana yali atambula mu nnyumba ya Nabbi, kana katukatambula ni katomera oluggi, ekyenyi ne kifuna ekiwundu. Nabbi n'atunuulira Usaama ng'omusaayi guyiika. Nabbi yali ali bize n'agamba Aisha, musanguleko omusaayi. Aisha n'amugamba nti ani gw'okwasa mu musaayi ya Rasulallah? Nabbi sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiyallahu anha, Aisha radiyallahu anha agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ani gw'okwasa mu musaayi. Aisha n'agaanira ddala bappa sigenda gukwatamu. Nabbi yennyini sallallahu alaihi wasallam, AbduRahman Rafatil Basha atugamba mu suwari sahaba nti Nabbi yennyini n'asituka n'agenda n'akwata ekyenyi kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'anuunako omusaayi ogwo n'agenda n'aguwandula ebbali, ekyenyi kya Usaama. Naye Aisha ye yagaana gukwatamu. Kakati gwe ng'okuba omukyala nti agaanye okukwata mu jjiini ye eriko obusa ova mu faamu. Abakyala bwe bati era Nabbi baamujeemeramu eyo ishu
Akati abasajja bukirungi batusomese tumanye nti omuntu gw'oleeta era bw'oba omwanjula nga mukulu munnange twayise naye mukulu naawe oli muki oli mukulu akati okwagala okumulagira ebikolebwa abaana bo please bw'agaana manya nti omukyala agaanye naye muntu ekyakiganye leave it and love her. Ekyo tekikutamya mukyalawo tikubanga yaganye mu kino yaganye mu kiri yaganye mu kiri. Please tosuubira nti ogenda kufunayo omukyala agenda okukugondera mu byonna. Kulwaki oyagala akugondere? Kubanga wamuwasa. Gwe Katonda eyakutonda byonna 100% omugondera. Oba waliwo ebikuyitako nga gwe omuddu n'osobya. Era kyobola atugamba Allah nti tusonyiwe bye tumanyi ne bye tutakola ki? Bye tutamanyi. Bye tukoze mu bugenderevu ne bye tutakoze mu bugenderevu. Ekitegeeza tusobya. Bwe tubanga naffe tusobya ku Allah waffe yatutonda. Kulwaki oyagala binadamu omukyala tasobya ku binadamu munne? Musonyiwe era muleke yoyo omukyala tewawasa malayika. Ayagala okuwasa malayika atajeema. Alinda alifuna ab'omujjana bo tebajeema. Naye kimujagala okimanye naawe tolibeerayo na kiragiro. Mujjana teri kiragiro kubanga oli ogenda okwagala ekintu ng'olere kikutuuseeko. Katoli tuma mukyala mazzi toligamba nti njagala ongololere essaati yange tolimugamba nti ndeetere emmere wadaaniyatana alayhim dhilaaluha byonna bikkabusi ati eri teri oda kakati ekitegeeza abaali badde nga ba oda gye bali waliwo abavubuka abagenda okukola ki okuweereza. Kati ekitegeeza naawe bw'oba oyagala kuyisa nnyo oda oyagala ebintu bikwanguyire kole ssente ofune abakozi ewaka. Wabula sitegeeza nti abakyala tubaweereza bati tubaweereza babbaabo si kyendiko wabula mbabuulira nti baweereza naye era bajja kutuuka bajeeme. Era kyova olaba tugamba nti omukyala mugonvu ekitegeeza waliyo omukyala omujeemu. Kati omujeemu anaalagawo omujeemu ye maamawo naawe maamawo yajeemeranga kitaawo ate nga yakuzaala mu myaka nga yasooka na kujeema senga ne kitaawo yamugoba teyaali kuzadde. Omujeemu ye muwalawe naawe muwalawe alina gy'ajeema saamuweya. Oli musajja mukulu oyagala byonna ebyo babikole 100%. Omukyala agaanye okubikola osazeewo okumugoba naye naawe omuwalawe wamufumbiza saamuweya naye alina by'ajeemye okukola. Kati ekyo nga kitegeeza baganda bange abakyala bajeema era abakyala bavuma era abakyala bwe batyo. Kati temuchenjinga life yawaka n'otamwa mukyalawo n'omujeemera n'omugoba. Ate Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava atugamba mu hadithi ya Muslim nti bamuntu yenna atamwa mukyalawe oluseero. Bw'omutamwako kino musiimeko kino. Bw'oba omutamiddwako olw'okusaba ennyo ssente mwagaleko era okuzaalira ku baana. Bw'oba omutamiddwa olw'okuba nti mu COVID asiibye munyiivu mwagaleko okuba nti ate asigaddewo kubanga era abakyala bangi bategereka COVID yabakwatira Samuel lockdown ine gye yabakwata nga tibaliwo bababbaabo original. Yali alina gy'agenze teyadda n'agamba bantu lockdown yankutte. Kakati obwo bw'abanga yakuyambye lockdown n'emukwatira owo mwagalekaako nti yakkiriza lockdown n'emukwatira waka. Kati baganda bange abakyala kirungi tubamanye nti bwe batyo bafaanana temutempalinga kukyusa maka abakyala bwe bali era ekitanna kutuukako buli mukyala suubirayo buli lunaku ekinene ku mukyala olwojja okuwangaala obulungi. Buli lunaku suubirayo ekinene ekirala bisuubire ng'ofudde nti oba oli awo abaana bali banona ng'ofudde nti aligamba abaana mwana wange tokaaba nnyo saakuzaala wano kitaawo gyali. Kati nakyo kisuubireyo. Why? Kubanga wali okirabyeko Samuweya. Omukazi yakikola yali mukazi ne mukyalawo mukazi. Ate waliwo gwe kiruma ng'alina n'abakyala abafumbo naye bayendako. Kakati baganda bange abakyala they are like that. Eyo ndi ku issue ya kuvuma nti mukkirize mukimanye bakojja babuulirire abaana baabwe. Please namwe bamaseeka mutubuulirire ku mbaga. Mutugambe nti bannange abantu bano ate abasajja muleme kulinda kubabuulirira ku mbaga muba temukyabiwulira muba temukyabitegeera. Bw'oba ogenda kuwasa manyanga agenda okukola bizinensi nti nteekwa okunoonyayo omuntu ayansooka mu bizinensi eno mwebuuzeeko. Bw'oba ogenda kuwasa funa omuntu omukulu gwe weesiga omubuuze nti ishu gye ngenda okuyingiramu abantu bano beeyisa bati akubuulire nti ishu bwetyo bwekola ki bwetyo bwebeera.
Ekyokubiri ku lwaki saagala mutempalinga abakyala kubanga ishu ebadde emu yakuvuma eyewedde. Ishu endala gye saagala mutempalingeko abakyala njagala mbabuulire ti mutamu abakyala bammwe nti batamiddwa obwavu bwe tulimu mu kiseera kya lockdown. Ekyo tikikutamya mukyala. Muddeeyo musomi finance bwetambula n'abantu beetambulirako. Omukyala ekigambo ekiyitibwa obwavu takyagalangako era naawe nga bw'otakolanga ki nga bw'otakyagalangako. Ate ye oluvannyuma lwa Allah obugagga bwabusuubira mwani? Abusuubira mu ggwe, bulina kuyitira mu ggwe. Era bw'olaba nga tebusobola kuyitira mu ggwe, Katonda yakugamba omukyala oyo tomuwasa. Kati omukyala njagala nkubuulire kyakoze ekikyamu kiriwa? Nabbi yennyini sallallahu alaihi wasallama yabagamba nti abanga abaami, abanga abavubuka, anaaba alina obusobozi abakola ki? Awasa. Atalina busobozi tawasa. Kati gwe okugenda ku mukyala n'omuganda njagala kuwasa oba omaze okulangirira nti nkusobola. Oba omaze okulangirira ninkola ki? Nkusobola. Era ne Katonda n'atugamba nti abo abatannaba kufuna busobozi balindeko okutuusa Allah bw'anaabawa obuki? Ta'fifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli. Katonda amale kubagaggawaza. Hakati bw'oba wawasa nga tolina busobozi ekisookera ddala wajeemera dda Allah kubanga yakugamba lindako. Ekyokubiri n'ojeemera Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagandi ya ma'ashara shabab abange mu abavubuka man istata'a minkum albaa alina obusobozi obw'essente. Nabbi yali tategeezako mu busobozi bwa mu buliri kweyo ishu, yali ategeeza busobozi bwa ssente bwokka. Why? Kubanga yagamba nti anaaba tasobodde asiibe. Ekyo nga kitegeeza senga yali agamba alina busobozi bwa mu buliri ate teyaligambye kusiiba. Gwe yali ategeezaawo yali agamba busobozi bwaki? Bwa ssente. Kubanga oleda atalina busobozi bwa mubiri oyo tali mu bakola ki? Muwawasa. Kati wagandi ya ma'ashara shabab man istata'a minkum albaa. Albaa kitegeeza ebintu bibiri. Kitegeeza amaanyi ag'ensawo oba kitegeeza neighbor w'ensawo. Get my point? Naye awo Nabbi yali ategeezaamu only money pass. Olw'ensonga yagamba nti abeera tasobodde asiibe. Kati ate neighbor w'ensawo bw'abeera munafu omusajja oyo tebamugamba kusiiba kubanga talina amenye ki? Tekulina impact ku ye kubanga ye tebamugambako kusiiba kubanga already ye tagenda kwagala baki? Bakyala. Baali bategeeza omuntu alina amaanyi ago alina neighbor w'ensawo nga mulamu naye ng'ensawo nnafu waga gwoba osiiba. Hakati gwe wajeemera Allah n'owasanga oli mu bujeemu, n'ojeemera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'owasanga oli mujeemu. Kati bambi omukyala omulanga ki? Oyo ye mukyala ye wamulaga nti you are ready to look after the lady. Era najja nga amanyi nti nfunye omuntu agenda okundabirira. Hakati gwe olwaleero okumugamba nti sikoze. Bakanda bange njagala mbabuulire ishu y'okwagala essente teriiko ddiini. Era temugisiba nti gundi ayagala nnyo essente talina ddiini mu mutima. Temubigatta kubanga okwagala essente ate nayo ddiini. Ng'oba oyagala nnyo esswala oteeka okwagala nnyo ssente nga tonaakwagala nnyo swala kubanga esswala tegenda kutuuka nga tewali ssente. Esaalibwa ayambadde, esaalibwa atawaazizza, esaalibwa alina waasaalira kubanga byonna bitegeeza ki? Kati olina kwagala ssente before swala. Esswala okutuuka essente zirina kubanga weeziri. Munfunye baganda bange. Kati kyagala mugambe nti gundi omukyala ono ayagala nnyo essente talina ddiini. Ti omukyala talina ddiini. Wallahi okwagala essente kya mu ddiini. Baswahaba baayagala essente okusinga buli muntu yenna. Ng'oyagala kutegeera ekyo tewali lunaku muntu Umaru lwe yalumwa. Umar atugamba tewali lunaku lwe nawulira ng'ensenyi ze nga mwana muwala kuŋŋaana lwa bwavu. Umaru radiyallahu anhu khalifa ng'amugaana sahabiya ate nga mwana wa khalifa munne. La ilaha illallah. Hari nga gwotegeeza omwana wa Muhammad ow'ekyentume
tata wa Muhammad mulamba ate muzukulu wa Muhammadu ani yakugamba. Umar radhiyallahu anhu nga Abubakar yafudde, Umar n'agamba okunyweza omukwano gwange n'Abubakar kampase muwala we Umm Kulthum. Umar n'agamba Aisha nti Aisha nyamba okonjogerereze Umm Kulthum muto oyo njagala kumuwasa. Aisha n'agenda n'agamba mutowe Umm Kulthum radhiyallahu anha ti owaye amawulire gende ensooga manyi tiye. Aisha imani erinye kubanga ye mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Aisha n'akatama Umm Kulthum mutowe n'amuga Umm Kulthum Umar akwinamu interest. Umm Kulthum naseka. Umm Kulthum naseka. Aisha n'atangala n'agamba nti muto wange what happened? Osekachi n'agamba nti ondeetedde amawulire ge mbadde sisuubira nti gwe muwala wa Abubakar osobola galeetera nze muwala wa Abubakar. N'amugamba nti ate kiki? Nti Umar yayagala okuwasa nze. N'amugamba nti Umar aliko ki? Umm Kulthum n'amugamba nti ya Aisha tokimanyi nti Umar kuffe mwavu? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Umm Kulthum yatunulira ebyobugagga bya kitaawe Abubakar radhiyallahu anhu, n'abitunulira n'agamba Aisha nti bwe ntunulira nga bwe tuli Umar tagenda kunsobola ate olwaleero ayingidde bwa khalifa okukola kugenda nakendeera akati gw'ogamba yabantwala. N'amugamba never, sigenda n'oyo. Aisha n'amutunuulira n'amugamba ogambye ki? N'amugamba sigenda n'oyo. Umm Kulthum n'agamba Aisha nkubuulireyo akaama nti ye mutwale mu famire eyamanyiira obwavu eya Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Mutwale mu famire eyamanyiira obwavu eya Nabbi kubanga famire ye baali tebankana nani naye Abubakar financially. N'amugamba mutwale awase muwala wa Ali. Yogera ne balo Ali amuwe muwala we naye nga tomuwadde mwana wa bifeekera nze tagenda kunsobola. Kaakati njagala nkubuulire bw'abanga Umaru baamugaana olw'obwavu khalifa nga sigga ate obwavu buli relevant kyenjagala mumanyi tekitegeeza nti Umaru yali mwavu nga talina kyaki kyakulya, si kyentegeeza. Wabula according ku Abubakar munfune bulungi nnyo obwavu saagala nze ndi mwavu. Obwavu obwange topima ku bubwo topima ku bwagundi, buli omu alina obwavu bwe. Umaru yali alya n'anywa naye nga according ku Abubakar oba munfunye bulungi nnyo according ku Abubakar nga Umaru muki mwavu. Era wali basahaba naye byatanga financially kambawo kyokulabirako. Siri mulungi nnyo mu history naye njagala tutunuulire nga mwagala kutunuulira ekintu ekyo. Umaru yatya nnyo naye yatya nnyo AbduRahman ibn Auf era n'atuuka n'okumuwabira owa Nabbi nti alabika ali ku musango. Esente engeri gyaziyiwa bw'atyo afuna omusango eka alabika taleseeyo kantu. AbduRahman ibn Auf ye sahaba bwe baatuuka e Madina yagaana okumuwa, yagaana kubanga omugagga omusajja jjinja n'erikulira mu mazzi terikubwa noga. Ejjinja bwe likulira mu mazzi toyinza kulikuba noga nti buli kiseera liwangalira mu mazzi. Kati AbduRahman ibn Auf yavaayo ng'olugagga lwakyalwewulira era ng'akyali n'amaanyi agakola. Bwe batuuka e Madina Nabbi n'amukwata olw'okuba amumanyi nti mugagga era bwe yali amuwa muganda we mu Bannamadiina yanoonyaamu gw'alaba era nga yeesobola. N'agamba nti AbduRahman mutabani wa Auf ngenda kuwa muganda wo gwe bayita Saad ibn Rabi' al-Ansari. N'agamba nti gw'oli muganda wa Saad mutabani wa Rabi'. N'amugamba nti nzikiriza. Saad n'amuyita kubanga omugagga tabula.
omugagga takola ki tabula era nga naye amuwulira nti mubaze mulimu abinyonkondo mulimu AbduRahman ibn Auf kubanga abagagga n'abagagga baagalana enviiri zirekerera ebisige nizijja ku birevu ne bwolwawo katwa nti tuli mu lockdown tetugenda mu saluuni abagenda mu saluuni tebakyagendayo naye wallahi omutunda tigujja kukula kukwatagana n'ebiki n'ebisige enviiri zijja kukula zijja ku biki ku birevu abagala kyebaga nti abagagga n'abagagga baagalana enviiri zirekerera zijja ku ki nizijja ku birevu kuba byo bikula already ebisige tobisalanga naye bikula kati Saadi yali amanya AbduRahman ibn Auf kuba mugagga amuwulira amumanyi n'amugamba nti jangu n'amugamba nti otyo kakati tolaba nze gwe bakuwadde ab'e Madina teri gwe mmanyi mu ssente nti essente nzirina nyina farms bbiri ez'amaanyi nyina farms bbiri ez'amaanyi mulimu ensolo ngenda kulondako faamu emu tutwale enkulage faamu emu olondeko gy'oyagala eyo ngikuwadde n'abakyala njagala olondeko b'oyagala b'olondako bentalaka AbduRahman ibn Auf n'amutunya n'amugamba nti ng'eyo si enkola yange also I'm rich help me show me the market only namugamba kiki sigenda kukkiriza maaliyo ndaga akatale we kali AbduRahman ibn Auf ni bamutwala mu katale n'amugamba nti bano bagula bino banga nti okay you can go back home n'amugamba ddayo onindira eyo nja kujja AbduRahman n'agenda mu katale n'akijja yagenda okuvaayo nga alina emaali anoonya naye baawazaka mu bamuhajiriina abazze naye n'akola ssente naye n'ennabbi okutegeera nti AbduRahman ate afuuse fugge mu lutalo twadda Tabuuku nabbi sallallahu okuwaayo amubuuza n'amugamba twetaagayo nga 2,000 n'amugamba nti 2,000 zokka zinaakumala AbduRahman ibn Auf n'ayingira mu nyuma n'agamba nti mbadde nnyinayo nnya kankuweeko emmeka dinaari 2,000 azizza bwe ziti n'amugamba nti addamu okuyita abasiraamu okuwaayo AbduRahman ibn Auf teyabuuza nti beetaaga mmeka n'agenda n'ajjayo essente ezamalamu Umaru amaanyi Umaru bwe yazitunuulira n'agamba nti ya Rasulallah we bituuse nagumiikiriza ne sikyagumiikiriza omusajja ono alabika kati alina n'omusango wa Allah essente zikirabika azimazeeyo AbduRahman ibn Auf n'abuuza Umaru ki ekikubaganya n'amugamba nti nabbi atulamule nabbi n'abuuza AbduRahman ibn Auf Umaru kyagamba kituufu ozimazeeyo oba n'amugamba nti Rasulallah zendeseeyo ze nnyingi bwendeseeyo kujjako nfunana musango gwa kuleeta butono ogwongukkiriza obwennyingi nze siraba nti zendeese nnyingi n'amugamba nti oleseeyo mmeka n'amugamba nti nze zendeseeyo nga ssente zembala bagenze kukola naye nkimanyi nti Allah yaŋŋamba nti agenda kumpa senga mpaayo agenda kumpa bighairi hisab kati nze zendeseeyo tezibalibwa kujjako nga Allah yalimba ate Allah talimba yaŋŋamba ajja kumpa bighairi hisab ate bagenze kuleeta ndese abakozi bagenda kola kati nyinza nti okubala ze bagenda kuleeta naye zino nze sizibala nti ssente kubanga ezange ezensuubira mu Allah tezinnaba kujja zino zenyina nkyasobola ozibala awo bulijjo we mbagambira nti baganda bange nze zenyina naawe zolina nze sizirabanga ssente nze nyina Allah ze yaŋŋamba nti ajja kumpa bighairi hisab ate teyagamba nti ajaziwa guuni ne guuni wabula yatuwa formula nti abanaakola ABCD nze nyina kusinziira ninsigala mu ABCD azolonga nga ndi mu ABCD mba nsuubirayo ssente bighairi hisab AbduRahman ibn Auf era kyova olaba ye sahaba eyeeyamu okulabirira abantu ba nabbi sallallahu alayhi wasallama era ye yafuna ne mu lutalo lwe yafuna ekintu nga teri basahaba baali bakifunyeeko era mujjukire bwe nabasomesa nti jama erinda omugagga nimukola ki nimugowamukerimega nti bano bali kuki aga nti naye ninsirika nti when time comes tuli kitunuulira naye nga nze nkimanyi jama erinda ki omugagga naye nga mwagala kitegeera AbduRahman ibn Auf wamala okuwaayo essente n'awa ripooti ye n'agigamba Umaru nga waali ne nabbi nga waali nabbi tiyamuddamu n'asirika
kubanga sente yali alina era kyovola ye bwe yatuuka e Madina yagaana okumuwa abakyala bwe yakola ng'omugaga n'agula gold n'agula biki n'abulawo ennaku ng'ali bize by working yagenda okudda nga nabbi amulaba aliko obusa obunyina muga nti AbduRahman olabika wawasizza n'agamba nti nawasizza nti oma kyova obula nambuza omukazi wamugadde ki namuwadde gold ate ng'omusajja n'ali muwadde ki AbduRahman yabuuza nabbi ng'omusajja omukazi n'ali muwadde ki namuwadde gold nabbi kyava atugamba nti namuga nti ye tukolereyo akabaga walawo bishaati ne webambuzeemu ntegeregeze bweyasobodde okugula gold embuze ekusala nga nti awulimu walawo bishaati yali tategeeza nti omuntu akole embaga nga mwavu omulaga nti wadde tuli mu mbeera ya lutalo twavudde emaka wawawa just kati wadde ova mu mbaga awulimu walawo bishaati nabbi okugamba omuntu ava mu mbaga gwe muganda wo omusabesene ng'ava mu mbaga ne bw'aba mukwano gwo okawa musajja talina sente yakava mu mukolo naye nabbi yatunira AbduRahman n'amanya nti ono awera kyemugamba tekijja mukosa namuga nti awulimu walawo bishaati tukolereyo akabagabaga wano katono ne bukaba just kabuzi ne bukaba kaki kabuzi naye njagala nkule oba atuuka mu Tabuk mu lutalo lwa Tabuk nabbi yakeerewa okutuuka eswala n'etuuka Abubakari nga wali, Umaru nga wali, Usmani nga wali, kubanga Usmani yali binywera naye ng'atono binywera nnyo why kubanga yali akyali muvubuka omuvubuka bw'aba alina ssente okukakasa bukakasa nti ajja kusinga kubanga nga Usmani ng'alaba tijahati za AbduRahman ibn Auf nga ndala nnyo financially baatunula bonna mu baswahaba nga tebalonze tebakubye kalulu baga nti wallahi tewali ayinza kutukulembera okujjako AbduRahman ibn Auf nga ba Ubayya bonna weebali bonna kati saagala ogambe nti hadisi eyo ekontana ne hadisi egamba nti ya ummul qawma aqra'uhum likitabillah nedda ya ummul qawma aqra'uhum likitabillah omuntu asinga abantu yabakulembera mu swala wabula ate njagala okimanye nti hadisi eyo eri jeno hadisi eri special egamba nti bw'obeera mu makaago tebakaakukulembera gwe nobwojjanga osoma Kurani ng'esseeka Bukenya n'ogosoma Kurani ng'esseeka Sudeisi owange sigwo nkulembera kuba nabbi yatugamba nti wala ya ummanna rajula fi baitihi tewako omuntu akulembera omuntu ewuwe kakati tukigatta tutya nti azilonga nga AbduRahman ibn Auf ye yali pembe yali omugagga yabalibwa nti Madina yonna yiye galinga amakage nga wala ya ummanna rajula fi baitihi tewako omuntu agezaako kulembera kati omugagga wonna wawe wabeera ne bw'obeera ewuwo era bw'ajjanga akusinga obugagga ova ku ntebe n'omuviira n'atuula please is a rich man finished. Don't add. Era bw'obeera ku mukolo ne baga vaawo abantu batuuse tobuuza nti I'm not a human being. No, oli muntu saamu era gye bakuteeka abantu abakufaanana gye babeera n'oli kitegeeza nga bw'olaba nti wano tojaawo olina wooja kati ekitegeezo gwe baagala okuteekawo eri takola ki tajaayo nabbi kyavaga nti nazilu nansa manazilahum buli omu muteeke waaja toleetanga mpawa nti banzija wano ntya kubanga omugagga AbduRahman ibn Auf eswala bwe yatuuka ne batunula ne bala nti teri ayinza tukulembera ng'ate tebamaze nakutuula beebuuze automatically AbduRahman ibn Auf yavaayo eri emabega gye yali ne bamuleeta n'ayingira mu swala naye aba yaakayingira mu swala nga neeraaka esooka tannaba kugituuka wakati nabbi sallallahu alayhi wasallama n'atuuka nabbi bwe yatuuka n'asigala emabega n'agamba AbduRahman continue ye musajja yasaaza nabbi nga nabbi si mulwadde nga nabbi waali nakkiriza nti please ekiri wali mu maaso kirala nnyo era nabbi n'atuuka n'okumwesiga ne basahaba bonna ne bamwesiga tewali muntu yalabirira famire ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'amaze okufa okujjako AbduRahman ibn Auf sigala alabirira famire ya nabbi yonna n'atakoma kwekyo n'asalawo n'awa ab'Ebadiri omusaala la ilaha illallah n'akwata abasahaba bonna abaali basigaddewo abalwana Badiri n'abaga nti buli omu muwadde dinaari 100 ze yabalekera baali 10 muwende sente ze baatwala kubanga sente yalina nyingi yatuuka n'okulekera omugabo bakyala ba nabbi
atenga babwe tiyabalekera kubanga alitasikirwa naye ye yabalekera nagandi bakyala banna business bagenda okusika era Aisha bamuleetere sente 700 dinar nga nsolo zonna trip zijjudde n'abuuza nti anaawereza nti AbduRahman ibn Auf naga barakallahu lahu fi malihi kati yali talya saddaaka wabula yassaawo nga mugoba nga ye nagagga ab'Ebadiri n'abawanga omusaala n'atuuka n'okubalekera mu maali ye n'omugabo ng'amaze okufa okumanya ali musajja nagagga bwe yafa bakyala be buli omu ng'agenda kusika kimu kya 8 kubanga yalina abaki yalina abaana naye buli omu yatwala dinaali 8,000 omuntu bwe kibeera nga abaana ku kimu kya 8 mwe beegattira buli omu n'afuna ate dinaali 8,000 olwo kitegeeza bali baafuna mmeka. That's AbduRahman ibn Auf. Naye back to the point nti yali musajja nagagga kati ekitegeeza obugagga tebwawukana naki na busiraamu naye okumanya nti yali musajja nagaggwa naye kyenjagala mujjemu nti okubeera nagagga tekyamugjaako kubeera nti yeeyisanga bulungi kakati bakojja mubuulirira abaana ne baba bamaze okufuna essente ate tebayisa bubi bakyala baabwe. AbduRahman ibn Auf mu mbeera eyo ate yali musajja nga mugonvu era tiwamwawulanga na baddu be bwe yali nga mu baddu kubanga bonna yabatayaga nti mubasikira bonna n'abata bwe yafa naye baali tebamwawula na baddu be mu kulya era kyobola bwe bamuleetera emmere yatuuka n'agitunuulira tabaga nti kati njagalako kinzi kikye sinnalya. Musa ibn Umair yali ansinga obugagga naye yafa twabula ne kyetumuziikamu nga essande eriwo bwe tugibika omutwe ebigere bisigala bweru tugibika ebigere omutwe gusigala bweru n'akaaba n'alekeraawo n'okulya. Naye back to the point, no Islam without money. Kakati abasajja mukimanyi nti abakyala bwe baba baagala essente baati bali out of Islam. That is Islam. Tibasukka ogamba nti basukka kulwaki bugamba nti basukka nga ne bakyala bannabbi bamugamba ayongere ku zaakameza ba ummahatil mu'minin kakati gwowo waleeta bambi nga nambaana bazaala saagala tubyogere oyinza okubanga ne swala okakasa ayinza okuba tagimanyi bulungi ng'aganyongera ku ssente nga gwogaana nga mulala ne bawala b'abasahaba bawala ba Abubakari bayagalanga essente. Kakati saagala mukyuse structures z'amaka kubanga abakazi basabye essente ne bakyala bannabbi bamugamba nti please tetulina kye twagala tulye ku mmere ennungi twongere ku ssente kati n'omukyalo ga nti owaayi kyekindiisa kayiso tugulire basmati nga gw'omugoba gw'otaategeera bakojja tebakubuulirira nti please abakyala okwagala ebyenfuna butonde bwabwe era babwagala era bazaagala. Ekibuuzo kiri nti gwe tozaagala era ekizikumu lwaki ozimumye kuba ozaagala nnyo naye muntu nga ggwe kakati bw'oba toziina awo nga ekyo kikukiina kye kitulaze kyekiri kye mbagamba nti twali badde tutegeera nti please nze mbagamba wallahi billahi tallahi sinnalaba bukyankula sinnalaba kibonerezo Katonda kye yatuleetedde nga covid senga yali muntu wallahi ne bwe yali badde mu Amerika twali mulumbi eyo nze naali kulembedde olutalo ne tumutta kubanga covid atuswazizza ogenda n'otuula ewaka omukazi n'akusaba essente n'ofuuka ng'omusiru n'akusaba essente nga tozirina naye naawe wonyini omusajja zikubuze ate ogamba omusajja omukazi nti gwe jjayo ezo tolina gwe naawe zikubuze kakati ogamba omusajja nti omukazi nti jjayo ezizo gwe omukazi sajja ozikubulidde please nagambye dda nti sirina kakati ekigambo sirina nakyogeradde emirundi emeka nimubeera ekisinga kubeera ekizibu nti wallahi abantu nibabeera ewaka babiri maama ne taata bonna nibabeera ewaka olwaleero omwezi gumu naku 2 naku 3 omwezi gumu 2 3 nga buli onna teri agenze kufuluma kukola nga bonna bali awo buli omu atula okumunenga nifuuka ng'abasirusiru audhu billah nifuuka ng'abasiru ensoko tuzijjewa essanyu tulijjewa kati covid atukoze bubi abakazi timubanenya n'abakazi temunenya abasajja wabula covid atukoze bubi bwe tuba tusobola biidhinillah tusabe Allah atugirewo covid kubanga kiteeka okubanga kibonerezo olw'ebi bye twakola ate okusinzira Kurani nga bwegamba awo atugezesezzaako nakaki katono kubanga yatugaa nti walanabuluwannakum
nja kubagezesa bishai'in minal khawfi, nja kubagezesa ne kafyu. Wala nabluwannakum bishai'in minal khawfi, nja kubagezesa ne kafyu. Nafa abasajja abakulu nitutya kafyu, nitudduka kyamu naakwata. Kiki bantu badduka kafyu? Kafyu kyekiki? Muntu kyoyo nga ogenda okutunuulira omwana agenda okukwata kafyu wakukyalo bulijjo akuba na misota, ayambadde kiyunifoomu tekitegeerekeka. Kyakaki kyaki? Gwe kabuuza ovaawa, oli mu suuti, ogenda okumutunuulira nga akubuuza gy'ova. Mwana wakukyalo bulijjo yakuba emisota nti kintu wa LDU aŋŋamba ki nti otambudde mu ssaawa enkyamu. Gw'oliwa? Oli bweru onoonya kyakulya, nange noonya kyakulya. Ate nze gw'ogamba ali ebweru, nze enkola ze bakusasula. I have to be out to get what to eat. Ng'alina omuggo alina n'emmundu nze nabigula. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kakati Katonda atuleetedde eki wala nabluwannakum bishai'in minal khawfi, n'okutya wa naqsin minal amwali, emmaali efudde, wasamarati, tetulimye, wal anfusi, n'abantu okufa, wabashiri swabirina. Wallahi Allah atuwa empeera abana abagumiikiriza, ne tutagoba abakyala baffe nti batusabye sente, n'abakyala ne batadduka mu maka nti abasajja tebalina ki, tebalina sente. Tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atugirewo covid, wabula ate atuwaanisizeemu ekirungi, tugaggawale nnyo abakazi tubawe bighairi hisaabi, tubikka akamogo kaffe akalabise mu ki, akalabise mu covid. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.